Ate bo aba Uganda Revenue Authority bongezaayo ekiseera abasuubuzi okusaba ekisonyiwo ku bye baasobya mu nkola eya Electronic Fiscal Receipting and Invoicing Solution EFRIS. Akulira URA John Musinguzi Rujoke agamba abamu ku basuubuzi babuzaabuzibwa. Mu Kikuubo business area bali bafunye engasi za EFRIS bali bawera abasuubuzi nga 3 n'omusobo naye kwabwe ekitundu ekinene abayita mu taxpayers bibiri bazze ne tubayigiriza ne ba applying for waiver ate ne bagifuna. Waliwo abakyamu sijja kwogera manya gaabwe naye beemanyi abadde bagenda babuulira abasuubuzi temugendayo bwe mugenda ku URA bajja kubayigiriza temugenda kuyiga katunakola tutye kituufu nga tetuyize. Rujoki ategeezezza nti entegeka okuwandiika abasuubuzi ku EFRIS mu Kikuubo eyimirizibwamu. N'olwekyo bwe tunaembracinga technology eno ne tugikozesa bulungi tujja ku increasinga contribution eya VAT egende mu 3. So kato mukubalirira bwe tuba tukunganyanga 4 trillion mu VAT mu nkola eno eya voluntary compliance nga tewaliwo technology erabamu bulungi nekakasa nti kyekyo bwe tugidabolinga tujja kwongerako esente endala eziwera nga trillion 4. Bya Mohamed Wamala ne Eric Sebala Musoroti TV Omunyo.